olwaleero ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi gwakutaano 2025 fenga Kabaka Foundation Canada chapter ku Kabaka Foundation tutumanye olwaleero okugaba omusaayi okutaasa n'okubaako obulamu bw'abantu bitukomyawo nga tubabaako omusaayi na gurupu ya bannaffe ba members ba Kabaka Foundation Canada chapter bangi okugaba omusaayi olwaleero abazze wano ku 200 Flower Gates Woodbridge Vaughan olunaku twalokolanga lwanjawulo era lwateekebwateekebwa muzimu ku nteekateeka za Kabaka Foundation Uganda chapter okugaba omusaayi ng'ekimu ku biteekeddwa okukolebwa era ogumu ku mulamwa Ssaabasajja Kabaka kwayimiridde okuba nti ataasa obulamu bw'abantu ab'enjawulo. Nze Kirimutu Lukwago Moses ndi mukungu ku board ya Kabaka Foundation wano naye wano wendi nina Ssenkulu wa Kabaka Foundation Canada chapter mwanyinaze nowe nakafeero weyanjulira abantu mu bufunze otubuulire ebimu ku bigendererwa by'olunaku luno lwaleero. Malamusiza abasawo ne bannyabo erinnya lyange nze Noeli Nakafeero Ssemunene Ssenkulu wa Kabaka Foundation Canada ntwala okusa guno okusooka okubayozayoza olunaku olwaleero nga omwanjuzi bwatutegeezezza tetuliko olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala otulinyira mu bigere ne muba nga musobola okujja okuwaayo obudde bwammwe ne mwerekereza buli kimu okulaba nga mutaasa abantu ab'enjawulo nga mugaba plasma. Tugaba bulijjo omusaayi blood ne plasma naye olunaku lubadde lwa plasma olunaku lulamba. N'olwekyo buli bw'ogabanga gwe plasma weeyambanga gwe omuntu ate n'oyamba n'abantu abalala olw'ebintu ebikolebwa mu plasma obungi. Gwe nga Ssenkulu wa Kabaka Foundation olowooza abantu baffe abali eyo abatasobodde gaba omusaayi olwaleero baali badde bafuna bubaka ki okubasikiriza okujja okugaba omusaayi kuba nti namba esingako ku byaleero tubadde bangi olero ne basobola okusingawo obungi? Ekisookera ddala bwe tuba nga tutambulidde wamu tekiri ku bannayuganda bokka buli muntu yenna mwana wa Ssaabasajja Kabaka. So twaniriza ab'emikwano Abaganda n'abatali Baganda okutambulira wamu nga bwe mulaba Kabaka Foundation ku kitebe ekikulu e Uganda tulina kye bayita tubeere balamu campaign era naffe wano tubeere balamu campaign tetuliko wano e Canada okubanga tusobola okutaasa obulamu bw'abantu abalala ate bw'owenyigira mu nkola nga zino naye mwennyini ebeeranga self check okubanga n'ogamba mbadde ntambula ntya mu bulamu kwegamba kikuzzaayo ku mulamwa ne bw'oba obadde olina ino kati n'olwekyo mbadde nsaba oba tosobodde okujja olwaleero kati leero tubadde tujaguza omwaka gwaffe mulamba okuva twatandika okugaba omusaayi ne plasma n'okutongoza Kabaka Foundation Canada naye buli mwezi buli wiiki tugaba owa plasma osobola okugaba buli week oba after 2 weeks naye ate ab'omusaayi ogaba every after 56 days abaami naye abakyala every after 84 days ng'ogabye omusaayi kyanjawulomuko ne plasma osobola buli wiiki oba buli oluvannyuma lwa weeks 2 naye ku musaayi nnaku 56 ku baami ate ku bakyala ennaku 84. Tuyanza oyo ye Ssenkulu wa Kabaka Foundation naye nno era twawerekeddwako ne omubaka wa Ssaabasajja Kabaka e Canada Oweekitiibwa Esther Muyinda Namakula ali mu sayidi eno zikiriza naye mutuukeko abeeko obubaka bwaweereza eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka naddala mu nteekateeka eno ya Kabaka Foundation Oweekitiibwa obeerawo nnyo ng'era obuli obuvunaanyizibwa abo awali emirimu n'obuweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Kiki kyoyinza okwogera ku nteekateeka eno eya kugaba omusaayi ogw'awamu nga Kabaka Foundation kyekulembeza mu Canada? Kintu kikulu nnyo balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo bonna gye muli era bonna mutimbire. Nsanyuse nnyo okuba nti n'abantu bazze bawera bazze okwetaba okugaba omusaayi olunaku lwaleero. Kikulu nnyo okugaba omusaayi kubanga okugaba omusaayi oba toweegabidde oba oyambye omuntu omulala ate nga naawe weeyambye. Oba oyambye omuntu atasobodde kubeerawo wano ali mu ddwaliro
omusaayi guno gujja kuba nga gumutuukako bulungi. Kirungi Kabaka Foundation ettabi lino tekikoze wano wokka mu Butaala naye kikoleddwa mu Canada yonna. Kati aba British Columbia nabo bagaba. Bayinza okuba nga tebagabye lwaleero naye balina olunaku bajja okulondako okugaba omusaayi. Bwe baba abalala abasobola abagaba abalala baba mu West bagaba n'omu East bagaba. So kintu kikulu nnyo okuwa omusaayi eri abaana. Kyekikoze kituwadde omukago n'aba Canada Blood Services. Kati wano mu Canada Ssaabasajja Kabaka nawo engalo tukoze ekintu nga kino ekyokuwa omusaayi abaala bonna tebakikola naye ffe tusoose okugaba omusaayi nga community ate nga tukikoledde mu linnya lya Ssaabasajja Kabaka. Era Ssaabasajja Kabaka lunakugenda kutebyobwokubiri erinnya lye wano balimanyi era n'awalala wonna balimanyi lwakuba ebikwata bwe biba nga bikwata ku musaayi babimanyi mu mitendera emirala gyonna naye ku musaayi bakimanyi nti nno tulinawo enkwata era batwesiga nnyo okuba nti tukola ki tuyita abantu tukunga abantu okujja bagabe omusaayi. Bannyabo ne bassebo bonna gye bwe muwulira nti Kabaka Foundation ebayita okugaba omusaayi mujje kubanga kintu kikulu nnyo. Oba tosobola kugaba musaayi bajja kutoolako plasma nga Ssenkulu bw'agambye. Plasma oyo ate akola bingi n'okusinga omusaayi. So nteesa nti muteeyo olunaku mu wiiki mu mwezi mugaba omusaayi. Oba ne famire oba oyigiriza abaana bo okukola ekikolwa ekitalinaako nga bwogamba nti tekirina price tekirinaako muwendo kubanga kintu kikulu nnyo okugaba omusaayi kintu kikulu. Banaye mwebale nnyo mwenna abazze mwebale nnyo kujja tubasanyukidde nnyo abakyajja tubalirize. Ye Oweekitiibwa Esther Muyinda mubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu Canada ate sinaba kweyongerayo ku bannanga abalala abagabye omusaayi obalabeko. Tujja kukomawo wano mu Gwomukaaga naku z'omwezi zijja kuba 21 tujja kukomawo wano era mu bungi tuddemu okugaba omusaayi tweyongereyo maaso n'enteekateeka ya Kabaka Foundation Uganda. Tuyanze Oweekitiibwa Esther kakati ngenda kutambulako mpolampola kulage bankuweeyo ngenda kukola ki ngenda kugweri ngenda kubeera ntya olundi gwososo gaba omusaayi giringena okutandikira ddala nga Kabaka Foundation bagitongoza then kidamu era nikukomawo wano kukavono generally nakakikolera emirundi ena. Weewulira otya okubanga wagaba omusaayi emirundi ena sigire ekifaananyi kyoyagala n'oyo ali atanaba kugaba akibuulire nti bwe ngaba omusaayi kino kyegwira oba kyenjagala okuba. So okutwaliza wamu okugaba omusaayi mulimu ekimu ku bintu nga Oweekitiibwa wabadde atugamba nti okola ekintu ekitalina ku muwendo ate wewava satisfaction kyasinze okubeera waggulu nnyo tewali muwendo osobola kuteeka ku kintu kino. Ekintu ekikwagana okugaba omusaayi kikola ekyobwebanga just volunteer okukikola ate amakulu agakivaamu wabeerawo abantu abateeka nze nfunye omukisa okuba ngakolako mu ddwaliro waliwo abantu abajja nga tebalina musaayi nga kyokka kyebeetaaga kuba wayo nekinya musaayi egyo baddemu obulamu okukola emirimu gyabwe okukola mu famire zaabwe n'okukola emirimu emirala ekigasa communities zaabwe. So ogaba omusaayi kutaasa bulamu ate waliwo n'ebintu ebirala ebikolebwa kati mu product y'omusaayi wesanga nti plasma eri 54% mu component y'omusaayi tewaba nga bakuggyeko
plasma ate bakolamu ebintu ebirala bingi nnyo ng'amakerenda agava mu products nga 703 agaliwo okukola amakerenda okujjanjaba abantu ab'omu nsi yonna. Ekyo kikulu nnyo. Kikulu nnyo kati soko okuwemu akafaananyi wano nze ndi munnayuganda nga bye plasma bagenda kugyamu amakerenda agagenda okujjanjaba ensi yonna. Kati nange mbeera nga ndi global. Yes. Kitegeera. Ogasse ettaffaali ku bulamu bw'abantu mu nsi yonna. Kikoze bulungi. Bakuyita mwami ani koze? Sentamu Charles. Tweyanziza ate nga coordinator wa campaign eno ey'okugaba omusaayi ku lwa Canada Blood Services. Yes, right? yeah. Tweyanziza nyina omukulu ono naye agabye omusaayi olwaleero. Amaanyi oyina? Togudde kigwo. Waliwo abalowooza nti bw'ogaba omusaayi ofeintinga ogwa ekigwo ofuna kamunguluze weewulira oti? Kyemmanyi oba ogenda okugaba omusaayi bakusikweninga ne balaba osobola ogaba basobola kukola ki tumusaba n'abantu bakisa era tekuba tebali kugamba nti bo baagala kweyagalizangamu bakulaba nga tokwalifayinga abakunnyonya nti ogenda kukola ki kubanga basukka ne bagamba nti gwe doona webasiba kwetaaga tebagala tebakuggyeko ate okufa muki omulwadde basobola kufa ku bulamu obwo nga ggwe ne wadda kuba nabakuddaga bamugaasi naye ngaogaba omusaayi kirungi omusaayi bana gye bagutunda teba gye bagukola sempenyine ng'abantu tulina okuba nava mu biso okuva muffe nkubiriza abantu munaabo komite ya Kabannayuganda nti babuuze bane mujje mugaba omuki gye mugaba omusaayi. Yes. Webale nnyo Edibaze, gwe oli mujjumbize nnyo mu nsonga za community ate nakuba nti oyagaliza nnyo obulamu bw'abantu bubeerewo kyofuga ogaba omusaayi era abavubuka abali mu bulungi bwa nsi ndoza bakulabirako kyamaanyi. Era nina wano omulala community leader Solomon Nanvule, Mama Pitimoff, mukyala Sembeguya Sibeguli. Gwe muloni gw'okusoose ogaba omusaayi olwaleero weewulira otya era kiki olwaleero ekyenjawulo ekikuleese okugaba omusaayi nga kati ku mulundi guli tewadde? Ntya empiso. Awo wennyini wengenda otandikira otya empiso wali otiddemu kati omuntu ali eyo nga yalemeddwa okujja ogaba omusaayi lwa kutya mpiso ogenda sooka omusiigira ekyo then otubulire experience yo naye kaddaita kugaba omusaayi. Akayiso tekaluma ate bambi abajjako omusaayi baba bakugamba kati nsimuddewo kati kagenda kuluma kati kakano kajja kati kateekawo batuwaayo obwokulya binyumidde n'obwokunywa. It was fun. Weewulira otya bw'omaze okugaba omusaayi? Mpulira bulungi nti nange neegasse ku Kabaka Foundation Canada bambi okuba omwaka ogwedde nga bakuba omulanga nga batwegabirira so mpulira nga nange ntaddeko ettaffaali nga owa community ate ayagala Obuganda ate ng'omwana w'effumbe ffe tulinaabyo olubiri tubali kuludde Nansana nnyo mbamanyi muli proud of that. tukuuma amasiro. Yes. Okay. Oluvannyuma lw'ogaba omusaayi kiki ky'oyinza okugamba abali eyo but Ugandan community and the non-Ugandan community because this is not only about Ugandan community but it's an open space for all people in Canada to come and donate blood and to join the Canada Foundation in this noble cause. It's a very good initiative. Yeah. If you can, please come. Please donate blood, save lives. It's good. Yeah. And they've told me that even in the future, it can help your family members. Yes. It can help you. So you never know. You know, one time it may be you, your relative, your friends. So come on, it's like banking. It's like a saving. It's like an investment. So please come. Okay. Yeah. Tweyanze mapitimo okoze bulungi. Mulundi ogunaddako ojja kutuleetera abantu abalanga 15 okuva mu Pitimoff. Mwami Sembe, weebale nnyo Mama Pitimoff yabadde Solomon mujje bakulu bano peni yogaba omusaayi olwaleero ngenda ku kimu bibiri bisatu kantandike naawe Angela abali eyo abakulaba kifaananyi kikyoyinza okubasiigira ku bulungi obuli mu kugaba omusaayi wether ogabye oba togabye naye nga weetabye mu kampeyini okusooka gwange amanya gange nze Angela Nakaiwa nze omu ku secretary wa bulungi bwansi Canada era nkipulira abavubuka balungi bwansi Canada neetabye okuvamu kwabagazza okugaba omusaayi era mbaddewo naye nze kyenyinza obbakubitiramu nti kirungi nnyo omuntu yenna okugaba ku musaayi kiyamba ku bulamu bwo ng'obuntu naawe bw'ogabako ku musaayi n'owaako ku bantu balala n'ekirala kiyambako n'okusevinga ku bulamu bw'abantu eyo
buli lwogaba omusaayi osevinga obulamu bw'abantu ku bantu miliyoni abali mu nsi at least oba osevinzeeko abantu nga babiri kwaba aba millions of people bomanyi ne botomanyi nemmanyi ne besitamanyi era abajjumbidde mu kugaba omusaayi lunaku lwaleero njagala okwebaza mwena badde mbakuutira okubeera nga mwetaba mu kugaba omusaayi buli kijja kukomawo wano munaku z'omwezi 21 June ejja kubeera wano ku Canadian Blood Services. So come one, come all, invite friends, muje, let's save lives. Thank you very much. Muko, oyo ye Angela. Tuyanza Angela. Webale kwenyigira mu nteekateeka zino. Muko, kiki ky'oyinza okwogera ku lunaku luno ne kugaba omusaayi nga Kabaka Foundation campaign yekulembeza mu Canada? Sereriza kalyowa. Yes. Kugaba omusaayi kintu kyabwe kola Kabaka Foundation wano ate era Kabaka Foundation era nakolanga nayo bako actually nga coordinatinga byabulamu byebyenyi so nsooka okwebaza nti lwe tuguleese paka eno Canada ate ezijumbira abantu gye bajjumbiddemu naddala omusaayi wa ekika ky'abaddugavu simungi neeri so kuyatiye very big impact wano ekusooka okulabanga ne systems wano badde bazigira bazinoonya nnyo ezabuyetebaziraba so njagala kukuba omulanga community naddala eyaffe ekintu kyetukola tuyinza okukirowooza nga si tekiwewuka naye kyamaanyi nnyo nteekawo okumanyisibwa nti abantu bayongerwa okulya ekyokubiri ekirungi ekiri mugaba omusaayi nti ate lwogwetaaga tosobola kugaba kati opportunity gy'olina olina kugaba kati kati waliwo ogwetaagira probably ogubaayo oba nedda nga waliwo naawe eyagaba nga agenda tekutaasa gwe ogwetaagira nga tuba okoze eki bwogutaasiza omulala so abantu bajjumbire nnyo enteekateeka eyo ekintu kyokugaba omusaayi tewali nsonga lwaki oba togaba omusaayi ekitusembayo wasajja tetulina ino opportunity efulumya musaayi kyokka ekyewunyisa omusaayi this is the reality omubiri gwe gukuleetinga cells zikuleetinga omusaayi olunaku kati bwe zikuleetinga buli omulala gufa kati bwe gufa kitegeeza gufiira bwereere ate mu kufiira obwereere okwanti opportunity zaffe ntono nnyo omusaayi mwegufulumira kyobola olumu emitwe gituluma ekibwa ebityo kati opportunity gye tulina ye okufulumya kiyamba obulamu bwo n'okugaba n'otaasa abantu so tugende mu maaso n'okuba omusaayi webale nnyo bwana Edgar omulundi gwe tunaddamu okukomawo wano ojja kutubuulira nti bwe waliwo enjawulo mu community eyo gyetuweereza obubaka nti abantu message bagifunye bakoze eki bagitegeera Owengeri weetabye mu kugaba omusaayi olwaleero ndabika ngenda kusembayo naawe abantu bano babuulire kiki kyofunye mu kugaba omusaayi olwaleero era wagaba emirundi emeka naye ate neyanza ekisebo nze Buwembo Julius muzukulu wa Kasujja ebirangeyo nga bwagambye amazima gali nti kugaba omusaayi kitundu bulamu bwawe si bwe busoose enzije mu nsi eya Canada naye Uganda mbadde ngaba omusaayi buli mwaka so sinza ali kikomyeri balina okweyongera omusaayi kubanga kimanyi kiriko ebirungi bingi akantu kano kategeeza nti ngabye omusaayi butere nange ngabye okubuuza kunyanga omubiri gufunya amaanyi amapya so mu ngeri emu eyo nsaba okukubiriza buli omu aliwo ndaba vidiyo tugaba omusaayi tolina kyofuna nga ogaba omusaayi butere ate gwafunamu okusinga n'agenda okugufuna oba oliawo erwali gwetaaga tetuyinza kumanya ani ali gwetaaga nawe kenyikini atuyinza okukola ki nga mugana bwe yagambye nti n'ogwetaaga lwa tusobola kugugaba olw'ensonga eyo tugabe tumanya gw'ofulumiza era oyinza okuba nga ogenda okuweebwa enkya oliba ofunye obuzibu oba oliawo kirala kyenyiza okwogerako mpozi n'okwebaza ennyo Ssaabasajja Kabaka lw'amazima gali nti funa tulina ebyokukola bingi omanyi Canada bweyo shift ziringa shifts naye Ssaabasajja Kabaka bw'aba alagidde sibuuza ate bikoze bityawa abulala nti tugabusukirekolaki
So Ssaabasajja Kabaka mwebaza kuyita mu kitongole kye kya Kabaka Foundation nti bakoze initiative eno si wansi mu bantu bwe olubanga bisevinga obulamu bw'abantu bwe Uganda ayina wana omusazali eri Toronto Canada so sikubiriza bonna n'abali mu Canada bannaaye abawulira omulanga guno mujje tugaba omusaayi kubanga tujja kwetaaga omusaayi ku bulamu bwaffe tulina okugaba obulamu bw'abannaffe n'abalala ate n'okugoberera omulango gwa Ssaabasajja Kabaka. Webale nnyo mwami Buwembe mutwegatteko ng'ennaku z'omwezi 23 Ssaabasajja Kabaka ye mukulembeze waffe mu kampeyini eno. Kabaka Foundation eno gy'olaba mwetu patinalingira ne Canada Blood Services era tulina omukisa nti yo nga Kabaka Foundation Canada Blood Services ng'ekitongole kya Canada ekimu ku bitongole ebiri ku ntiko kyatuwadde olunaku lulamba olwaleero n'ekifo kyonna kiramba kyaffe aba Kabaka Foundation ne bamembers n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'abo abawulira nti baagala okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu. Ekifo kino kyonna tukikozesezza olwaleero saba Kristu azze luvannyuma naye agenda kugaba omusaayi manyi watuukire ku lunaku lwatuwadde nga mulamba bw'oba okyaliyo okyalinayo essaawa emu n'ekitundu okutweyongako tugabe omusaayi. Ekifo kino kyonna bakituwadde olwalowooza mukiraba bino byebitanda tetugabidde omusaayi tolina bungeeke bwonna bwofuna omusaayi wano wa comfortable manyi nti bwetunakubawo nga 21 mujja kujja tujjuze ebitanda bino byonna ate tuleke nti tutaasa obulamu bw'abantu tolina kyofira mu kugaba omusaayi ate era oto olina kinene kyokola mu kuba nti otaasa obulamu bw'abantu nekyokola. Tweyanzege ku lwa Kabaka Foundation mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze kiri mu Tulukago Moses ambassador Kamusungusungu ndi board member wano ate nga ndi mu testes ate omulungamya w'emikono. Tubaagala nnyo. We invite you on 21st June which is next month same time from 9 to 2:30 here at Windflower Gate, Vaughan or Woodbridge. Thank you so much for being part of this campaign. We invite you next time in June to join us again. We carry on this novel cause, but you are free to book because depending on your schedule, you are free to book or reserve a day or time and then come and donate on your own. The center is open every day, but as a group, we'll come back here on 21st June, which is the next month. Thank you so much. We love you so much. Ssaabasajja Kabaka. Thank you. Thank you. Yes. It's